Mama Bismarck. Yes. Oli otya munange? Jendi. Oli bulungi? Naye lwaki wanswaziza bwotyo ng'olinga atamanyi nti emirimu gyaffe gino gye tukola abantu balwana entalo mu ngeri yonna ne gw'otalinaako musango? Onswaziza emirundi emeka? Nali nkutaddeko nkwaniseeko mu ensi, nnyinza oba kale ndi mukyamu mu bimu. Nsooka okwetonda. Ojjukira musawo, kati nja nkugamba ebintu bino nga biva ku ntobo y'omutima gwange. Okategeera ttaano? Mbuulira. Nsooka okwetonda emirundi ebiri gye walinnya transport ng'ojja e Kampala okumiitinga ne kitasoboka. Era amazima nga gamba nga ngajja ku mutima, nakikola mu bugenderevu obutakumiitinga, lwe nakulimbalimba nti enkuba eri kutonnyema kindye, ne lwe nakulimba nti ndikola bibuuzo ku yunivasite. Era ku ekyo nkusaba onsonyiwe, yadde wateekamu transport w'omungi. Naye ebintu bino obutakkaanya tebwandigenze ku leve etuuka ku kino kugamba nti no onyiza okutuuka ku ekyo, kubanga nnyinza okuba nange nalina ensonga lwaki saakumiitinga. Era wandisoose n'ombuuza Mukunja, lwaki ogaanye okumiitinga mu buntu bulamu n'otayomba buyombi oba n'otagenda mu byamawulire ttaano? Nze bwe mbanga nga nkukubira wano esimu okuva we naagira nakakubira emirundi nze buli bwe njagala kukubira esimu otandika luyoomu. Anti wuliriza musawo, Tagali yali wano wansaba okumiitinga, nange naliyo njagala oba oli awo. Naye nina ebintu bye natunulatunulamu ne ŋŋamba, kyova olaba ojjukira nakulemerako ne nkugamba tusisinkane mu kifo nga kiri open, mu kifo nga kiri kya lukale nga si Samuwe yanga we kyali. Nina ekintu kye nagattagattamu ne ŋŋamba ebyokuzaala ebyo bye tuliko nange abaana mbaagala, teri ansinga baagala, naye ne ŋŋamba bw'abanga omwana omwatu kaayanya. Nze Thaddeus onsobezza ebisobyo bingi, nange kituufu nkusobezza era mu interview yange okugiwuliriza. Bw'obanga okimanyi nti naawe onsobya. Ekizibu ekyolina Thaddeus, oyagala kubeera mutuufu eri abantu naddala famire yo. Okimanyi nti ng'ewakubye wano esimu nga taata luli lwe yakukubira wamugamba ebigambo bino nti nze nakuba esimu ng'oli mukomera n'enkuyombesa, ddala nali nkikozeeko. We nali mu kkomera ate wakubira baabwoyo abaali ku kitebe ng'ate oli mukambwe. Ne mbagamba tugambe ye teyamanya nti ndi mu kkomera. Nkubuulira bino ebigambo sirina kye nayogera eky'amaanyi. Nakuba ne ŋŋamba omulundi ogwasooka nabakubira ne mbagamba badde omuwala eyankwata ne mugamba badde nsaba kwogerako ne Mukunja n'annyonnyola nga bw'oli mu kkomera ne ŋŋamba no ate n'oddamu n'okuba n'obagamba oyagala ssente za mwana naye ng'okimanyi ndi mu jjeera boyi. Ani gwe nagamba njagala ssente z'omwana? Ate ekizibu ekyo walemerera okukola. Ki ekyabatabula muyombe? Indako. Ekyo walemerera okukola. Walemerera okumanya nti no abantu beesisi bange. Omuwala oyo n'obwoba omumbadde n'enjogera naye. Like njagala ky'onyinnyonnyola tulabe engeri gye tutuuka ku ky'oyagala wakinnyonnyola. Naye munange nga nange nsooka n'embalamu. Kati musawo kankubuuze, bw'abanga omwana omwatu tawaanya nga akasente era okalaba katutwalaganya, kati we tuzaala owookubiri ddala tetugenda ate kufa bwavu mukwano. Nakubuuza ekibuuzo nti abaana boolina tobawa ekyakulya kuba abantu b'obeera nabo tebalya. Oba olina okuŋŋamba nti balya oba nedda. Lwe waŋŋambanga nti njengamu embuto 3 namba n'ogamba togenda kuzaala kuba biki abaana bwe wayongerako tibaliwo abange tibaafa. Kakati andi nze ekyonnyonnyola n'oŋŋamba eky'okuzaala jjukira nakunnyonnyola abange tibaafa. Abo basobola okuba nga bafa, naye kati nkubuuza bw'oba ng'omanyi ebizibu byonna byakutuukako nga w'obyogera n'ogamba nti n'embuto zo zaali zivuddemu, kati nange n'embeerawo nga mbigattagatta. Zaali zivuddemu oba gwe wanguliranga n'eddagala. Okufuuka omusawo. Musawo,
ku myaka gyo gy'olina n'obusawo omuntu w'omusawo basobola okugulira eddagala oyagalaga nti olinganga akawala akapiifiri ke bagamba nti ojjukiranga ebiseera bwe nakugamba ku ezo issues n'oŋŋamba abaana bali kibabu ebimu ku nsi bye yeewuuza Mukunja omukyala wakamuwa ssente zitawulira 3,000 kati nze njagala tutuuke ku kukkaanya kati gwe ŋŋamba kino ekyokuzaala kyewannyonnyola ku bwongo kyajjira wakiŋŋamba naye kati gwe obadde otegese otya nabimala dda nabikugamba n'oŋŋamba ebigambo bino n'oŋŋamba musawo bw'onaaba okomyewo tugenda kutetenkanya biki bwe naddamu okukubira ng'oli nga ndi Saudi nga nantera okujja waŋŋamba nze ndowooza naali mulalu simanyi naali ntamidde simanyi naali nywedde enjaga era lunaku lumu tutandikire ku ssente ziwasooka omuweereza gumukenda ne guleeta obuzibu ewaabwe. Gwaleeta obuzibu gutya? Baalwala era kyagambibwa mwalimu ebintu ebyefaananyi kale bye byayise eby'eddogo buli omu yabirabye. Mukunja ssente z'omubeeramu amayembe kati omukyala mu ssente z'olinga obaweereza bakiŋŋamba nti we nabaweereza ssente baagulamu empuuta kati mbu ne bagirya bonna ne baddukana buli eyagiryako kati tuyinza obutasooka kissa nnyo ku ddogo kirala bw'ogamba nti kati omuwala ekituufu kyayagalayo eki bw'ogamba nti Mukunja watuwa ssente tuddukana ate oyagala mbongere ssente baddukanire eddala n'ebyenda nange mumbuzaabuza 5 kati mwagala nkole kati we naabibaana ate ne bafa ebintu by'amaseere bannaye abona muntu saasire kubeera kati we bana ate we naabawo endala ne bagula empuuta ate ne bafa bufi kati awo mba ngenda mukomera madakeesi kategeera 5 bantembu Viki ajja atuuka akadde mama Fiina ampita mama Fiina we yampita ne ŋŋendayo we navaayo waayita ennaku ezi Viki n'asitula kamera ye n'agenda ewa Ajjati omukazi bamuyita Ajjati Kalodda alombeddwa mbw akwata n'amayembe simanyi akola bitya kati wano abantu we balina okutegeera 5 bw'abiteeka ku YouTube ye afuna abakyali batemamu babireeta ku TikTok we babiteeka ku TikTok nga Ajjati Kalodda alaga nga wali ow'amaanyi mujjanjabi Viki afuna bu account butaaginga erinnya lya mama Fiina nga we buteekako ebigambo bo ffe twafunye omusawo mama Fiina takyalina byatugamba ffe twafuna Kaloddo twamala biki naddamu nankubira essimu naŋŋamba Ajjati Kalodda ampeereza 30,000 ngikuwe otwaleyo King Shiba ne mugamba Viki ngenda kuddamu we najjako essimu omanyi oluzi we mba nkubiddwamu obuyaga nsooka ne sikkiriza kintu sooka nenfunawo entuula ne ŋŋamba buti we nabirowoozaamu ne ŋŋamba ate omusawo agenda okujjanjaba omuntu ate amuwe ne ssente waayita ennaku 3 naddamu n'agikuba naŋŋamba Ajjati Kalodda ayongeddeko 20,000 giweza ameka 5 mwasika ssente anti ssente tuzaagala mu bulamu nenze zirina we zitajja kuntuusa kyolaba naguma ndifa nga ndi mwavu afadhaali ssente zintuusa otunda obulamu bw'omuntu hanizi nga oli bubi weetaaga kuwona mu kifo ky'okuyiiya nkutwale gy'onaawonera nze ne nkutwala we nfuna ssente njagala nnyo ssente naye Mukama nkwegayiridde ntasa zireme kuntuusaako awo nze Shiba mwagalanga muntu ku mutima y'ensonga lwaki bye tuyiribyemu teri yantuma waayita akabanga katono nankubira nange abagaye ayongeddeko endala bakuwa 7,000 Viki ne mugamba ekyenkomeredde yaŋŋamba kati olaba ne mama Fiina omulaba tali kumuyita kati biki okitegeera ne ŋŋamba kazibe emitwe yesi 7 ndyetaaga naye naligaana pasita aba ali eri agenda olaba ku intaneti gwaka Viki yalaze edda Kaloddo akimaze era abantu bajja ne bagana Kaloddo tukufunye tetukyabanja waayita ennaku 2 gwe bagambye okugjamu mbw alimu amayembe simanyi alimu naki ng'ate bayongeddemu birala nga tabbu eri awo tetegeerekeka alina gye musinzira okuba nga mutulaba Hanspa Life awanda bwe ayujjigwe mukutu kwe tuli amwe balekuba nga mutulaba era nga olunaku lwaliro adira omusajja era nga essaawa eno tunatera okugamba because ono omukyala aba wakubiri okuba nga avaayo n'ayogera ebigambo nti omukulu obuvunaanyizibwa bwe bye bintu by'atagala kuba nga yeesembereza
Nenga nkujjukiza atambula ne bannaffe aba Wanda Jazz bano batusambizo kubuluganga ina gyo sinzi lukongo taba akati bo bakugamba nti osobola kubanga wefunira omujezo oguli olugino mu size ne mu bay ensamusamu nenkujjukiza ne mukano gyaffe aba International Conference on Maternal Newborn and Child Health akati bano bagamba bano omusomo ali Canada kusomeza 23 August 2024 awali mu Toronto Sapville era nga gena kubanga gwegatibwako abantu ab'ebitibwa bangi nnyo era nga n'omukulu ono adozo omusomo guno yandibadde agwetaaga olw'ensonga ebigambo ebyekuusiza ku butalabira abaana bimu kugamba bigenda okubanga banoonya era nga yeetaagagira ddala naye ng'agenda kubaawo era nga tujja kuba twongera okuba nga tubategeeza ensonga ezisingako kaawo. But for now anjala tutandike naye atubuulire ebyaddala omukyala Mukunja, omukyala kyemanyi wamulabye. Tutandikire nti waliwo atannakulaba ng'ogera omukyala yo omumanyi. Omukyala oyo mumanyi. Abatulaba mwenna mbalamusizaako. First and foremost, omukyala oyo mumanyi sigenda kumwegaana. Ye maama ddogo wange. Yatuzaalira ka first born. Kadogo gye kali eyo. Yakuzaalira omusika Bismarck. So kati ya omwana namutuma bamuyita Bismarck. So kakati. So ebimu ku bigambo byagamba binyala twogeremuko obuvunaanyizibwa. Agambye wasemba kogera ko dinaye. Sirabirira mwana ndi mulogo na muloga. Wasemba kogera ndi mukyalo oyo. Omukyala njogera naye sinaweza yadde week. Bejanga semba kwogera naye. Obuzibu buyinza kubanga bwavuddewa okuvayo nayogera. Ani zikyenyinza ogamba bafaanizi banga bandaba. Nsooka okukkiriza nti omukyalo oyo nali mwebaseeko okwo era n'atuzaalira ne kaddogo. Kaakati nze omukyala yenna nga yali yeeyambuddeko nanneeyambulira nange ne neeyambula. Mpulira nga tekisaana njije mu kamera ntandike okunyonnyola ensi oyo mubi nnyo ali bwati ne bwati era ekyo mbadde mbasaba mu bwetoowaze. Ekyo sigenda kukikola nga yo yavuddeyo n'ajja mu kamera n'agamba buli yanjogeddeko buli ne bye sirowoozangako yabinjogeddeko. Naye ekibuzo ekisookera ddala waliwo ebibuzo bye tulina okweyanukula. Nze naawe mukwano gwange ndaba nga bwe mwawuliriza buli kimu. Tusooke tuweebuuze why now? Kuba omukazi yagambye toto waffe dogo wa myaka 6. What is it for the mean? What is it for the mean? Bwabanga dogo agenda weza emyaka 7 kitegeeza ddemu tulabika tubadde naye emyaka nga 9. Okategedde bagamba mwalabagana mwaka gwa 2015. Yes, nga tukyali bakiddo baffe nga tukyagatta okitegeera. Now fena weebuuze why now? Saawa eno lwaki kati? Ako akabuzo kakulu. Akabuzo akokubiri lwaki mu budde bw'embaga? Nako temukabuusa maaso. Kikulu nnyo ekyo. Akabuzo akokusatu lwaki Vicky exclusive yafaayo ennyo ku bulamu bwe? Ayinza okuba yamwanguyiddwa omukyala ng'omukyala yayanguyiddwa Vicky. Kati muli tulowooze nti Vicky ategeera nnyo ebyamaka gange, ategeera nnyo n'obulamu bwange, ekitegeeza asobola okunnyambangako. Kale Vicky nga we mwanguyira nga wannumirirwa ennyo ng'ayagala obulamu bwange era wasobola onnoonya buli kibi kye nali nkoze mu nsi. Kale lwaki ekirungi kye nakoze? Kale kasooke nzikirize nkoze ebibi bingi mu nsi. Lwaki ekirungi kye nakoze okunoonya ka endorsement King Shiba n'enkuŋŋaanya obusente bwe n'agula poloti, lwaki ekyo teyakiraza ensi? Kuba ku kyano ye tekiriiko. Lwaki ekyo teyakiraza ensi? Lwaki yanoonyezaayo ekibi? Ekibuzo ekirala kiri nti kati obuzibu buno bwonna we buva let me for detailing you. Bwe mba nsobola okwagala omuntu gwe nasanga mu kkubo nga si muganda wange simumanyi nako, nsobola olemu okwagala dogo gwe nzadde. Era tukyebuuza Ddala kisoboka?
kati psychology ali wano mungi jukira Bobby yatugamba mbu there is music politics in the politics in the parliament ndino mu bidonge eriyo ebyobufuzi eriyo politics mungi asinga nali mu parliament kati politics nange ntandise omulaba ebyaddala mundongo last call gye nasembayo okuwulira Vicky ng'ayogera yali awera nkolokoto ne yagamba olaba tusuula alien skin ate ono mukunja ne ngamba kaninde ndabe wagenda okunsuula era yagamba mbu tagenda kuddamu kunjogerako ate ngenze olaba njogerako 5 obuzibu bufu butukawa Vicky mu kusooka okujja ku issue za Shiba za King Shiba Vicky ekisooka yasanga Shiba ng'alina abannamawulire abaali bamukola naawe wamusookawo ne Soda n'abalala ne basaimo bangi bannamawulire nganze buli munnamawulire ajja muwa Shiba tusobole okugattako ffenna ettofaali Vicky we yatuuka ng'ateekawo etteeka mbutayagala bannamawulire balala kola kwani ku King Shiba nga ye yalina omubaako n'obwannannyini last call gye nasembayo okuwulira Vicky ng'ayogera yali awera nkolokoto ne yagamba olaba tusuula alien skin ate ono mukunja ne ngamba kaninde ndabe wagenda okunsuula era yagamba mbu tagenda kuddamu kunjogerako ate ngenze olaba njogerako 5 obuzibu bufu butukawa Vicky mu kusooka okujja ku issue za Shiba za King Shiba Vicky ekisooka yasanga Shiba ng'alina abannamawulire abaali bamukola naawe wamusookawo ne Soda n'abalala ne basaimo bangi bannamawulire nganze buli munnamawulire ajja muwa Shiba tusobole okugattako ffenna ettofaali Vicky we yatuuka ng'ateekawo etteeka mbutayagala bannamawulire balala kola kwani ku King Shiba nga ye yalina omubaako n'obwannannyini ekyo n'enkigaana Vicky ne tutandika ng'okola naye ng'omulaba era wabaawo sitoola eriwo ne wabaawo asoose ogikola nga ye okategedde nze nabeeranga wano 5 nga nze ngendo zukuka ku makya nkyaliko n'obuyaga bwange nkyaliko n'obujonjo Vicky omusanga ku luggi nga ze n'olukamera lwe bw'ati nga tetumuyise ebbilla njogera ntya Katonda azze kola interview nze nabeeranga wano 5 nga nze ngendo zukuka ku makya nkyaliko n'obuyaga bwange nkyaliko n'obujonjo Vicky omusanga ku luggi nga ze n'olukamera lwe bw'ati nga tetumuyise ebbilla njogera ntya Katonda azze kola interview kati ekibuuzo omuntu kyalina okwebuuza Vicky buli omu gwabadde amanyi nga mukwano gwaffe namba 1 tutuuka tutya tutuuke mu bino yali wa buvunaanyizibwa nnyo yavuga n'emmotoka ye n'anoonya Shiba yonna gye yali yagenda entebe nga taliyo n'agenda luddawa n'agenda alimbalimba muganda wa pasita muganda wa Shiba yamugamba leeta Shiba tumutwaleko wano Shiba teyeetaaga teekebwa mu kamera omwana ono yeetaaga wummuzaako olwo yeefuula afaayo ennyo ayagala ennyo Shiba era amwagaliza batwala Shiba ewa Kaloddo mu kino ensonga pasita tazirinamu musango let me for the telling you the truth Vicky we batuuka ewa Kaloddo yasibira pasita mu mmotoka n'amuleka ebweru n'amugamba Shiba kaabuzeeko ku ajati katono wano tujje ne bagenda ne beesibirayo ne bateeka ono ne bakola interview Kaloddo ajati Kaloddo mbw'alage nti nno alage mbw'ajjamu simanyi ebiki mbw amayembe n'ebikoze bitya era batuuka okuvaayo Vicky ovuga bano Shiba ne muganda we abazzeeyo nga pasita takimanyiiko nga tamanyi nti babadde mu kufeera gwa nsi babadde mu kujjanjaba okay pasita mu kwogera kwe wano let me telling you this thing sisobola kunyigiriza kitonde kikazi era sirina lutalo na muntu njagala okugamba bino ebigambo oyo omukyala twayawukana wuliriza oyo omukyala maama Bismarck maama azaala kaddoogo kange twayawukana kyokka ate sirina ttagali naye neera nga mufa ng'abantu abali wamu wabaawo ebisoba newa Vicky tebiteredde jasi teyeetunuzaamu kamera gamba nsi naye tebiteredde sirina let me for the seeing you omukyala gwe mubadde mwogera yankubire bamuyita maama Bismarck ono
Let me for the seeing. Wasimanyi oba anagikwata. Engeri kali omunyiivu. Anti yafunye Vicky omuyambi. Is it for the earring? Aha. Let me for the seeing. Mama Dana. Mama Bismarck. Yes. Oli otya munange? Jendi. Oli bulungi? Ono Mukunja. Kali. Naye lwaki wanswazizza bw'otyo ng'olinga atamanyi nti emirimu gyaffe gino gye tukola abantu balwana entalo mu ngeri yonna ne gw'otalinaako musango. Onswaziza emirundi emeka? Nali nkutaddeko nkwaniseeko mu ensi nnyinza oba kale ndi mukyamu mu bimu nsooka okwetonda. Ojjukira Musawo kati nja nkugamba ebintu bino nga biva ku ntobo y'omutima gwange. Okategeera ttaano? Mbuulira. Nsooka okwetonda emirundi ebiri gye walinnya transport ng'ojja e Kampala okumiitinga ne kitasoboka. Era amazima nga gamba nga ngajja ku mutima nakikola mu bugenderevu obutakumiitinga bwe nakulimbalimba nti enkuba eri kutonnyema kindye ne bwe nakulimba nti ndikola bibuuzo ku yunivasite. Era ku ekyo nkusaba onsonyiwe yadde wateekamu transport w'omungi. Naye ebintu bino obutakkaanya tebwandigenze ku level etuuka ku kino kugamba nti no onyiza okutuuka ku ekyo kubanga nnyinza okuba nange nalina ensonga lwaki saakumiitinga era wandisoose n'ombuuza Mukunja lwaki ogaanye okumiitinga mu buntu bulamu n'otayomba buyombi oba n'otagenda mu byamawulire ttaano. Nze bwe mbanga nga nkukubira wano esimu okuva we naagira nakakubira emirundi nze buli bwe njagala kukubira esimu otandika luyoomu. Anti wuliriza Musawo Tagali yali wano wansaba okumiitinga nange naliyo njagala oba oli awo naye nina ebintu bye natunulatunulamu ne ŋŋamba kyova olaba ojjukira nakulemerako ne nkugamba tusisinkane mu kifo nga kiri open mu kifo nga kiri kya lukale nga si Samuweya nga we kyali nina ekintu kye nagattagattamu ne ŋŋamba ebyokuzaala ebyo bye tuliko nange abaana mbaagala teri ansinga baagala naye ne ŋŋamba bw'abanga omwana omwatu kaayanya. Nze Thaddeus onsobezza ebisobyo bingi nange ekituufu nkusobezza era mu interview yange okugiwuliriza bw'obanga okimanyi nti naawe onsobya. Ekizibu ekyoyina Thaddeus oyagala kubeera mutuufu eri abantu naddala famire yo. Okimanyi nti ng'ewakubye wano esimu nga taata luli lwe yakukubira wamugamba ebigambo bingi nti nze nakuba esimu ng'oli mukomera n'enkuyombesa ddala nali nkikozeeko. We nali mu kkomera ate wakubira baabwoyo abaali ku kitebe ng'ate oli mukambwe ne mbagamba tugambe ye teyamanya nti ndi mu kkomera. Nkubuulira bino ebigambo sirina kye nayogera eky'amaanyi nakuba ne ŋŋamba omulundi ogwasooka nambakubira ne mbagamba badde omuwala eyankwata ne mugamba badde nsagala kwogerako ne Mukunja n'annyonnyola nga bw'oli mu kkomera ne ŋŋamba no ate n'oddamu n'okuba n'obagamba oyagala ssente za mwana naye ng'okimanyi ndi mujeera boyi. Ani gwe nagamba njagala ssente z'omwana? Ate ekizibu ekyo walemerera okukola. Ki ekyabatabula muyombe? Indako. Ekyo walemerera okukola. Walemerera okumanya nti no abantu beesisi bange. Omuwala oyo n'obwoba omumbadde n'enjogera naye. Ng'omumbadde n'enjogera naye soogerangako ku kya mwana yadde olunaku n'olumu. I swear upon the living God. Kati Musawo tuwumbewumbe tufune solution ng'ababiri kati nga ebirimu kaayana nnyo. Like njagala kyonyinyonnyola tulabe engeri gye tutuuka ku kyoyagala wakinyinyonnyola naye munange nga nange nsooka n'embalamu kati Musawo kankubuuze bw'abanga omwana omwatu tawaanya nga akasente era okalaba katutwalaganya kati we tuzaala owookubiri ddala tetugenda ate kufa bwavu mu mukwano. Nakubuuza ekibuuzo nti abaana bolina tobawa ekyakulya kuba abantu b'obeera nabo tibali twakinzizeemu.
ati anti akati ola anti ekyo kiwedde anti kansoke anti banja ani oba olina okuŋŋamba nti balya oba nedda lwowaŋŋambanga nti njengamu embuto 3 namba n'ogamba togenda kuzaala kuba kibiki abaana bwe wayongerako tibaliwo abange tibafa kakati anti nze ekyonnyonnyola n'oŋŋamba ekyokuzaala jjukira nakunnyonnyola abange tibafa abo basobola okuba nga bafa naye kati nkubuuza bw'oba ng'omanyi ebizibu byonna byakutuukako nga w'obyogera n'ogamba nti n'embuto zo zaali zivuddemu kati nange ne mbeerawo nga mbigattagatta zaali zivuddemu oba gwe wanguliranga n'eddagala musawo egundi gye wasoma okufuuka omusawo musawo ku myaka gyo gy'olina n'obusawo omuntu w'omusawo basobola okugulira eddagala oyagalaga nti olinganga akawala akapiifiri ke bagamba nti ojjukiranga ebiseera bwe nakugamba ku ezo issues n'oŋŋamba abaana bali kibabu okuva we naabeereranga naawe waliwo gwe nayenda ekyo kimanyi saagala kigenda mu kuba nze saagala kintu kyekuusa saagala kulaba ng'oswala naye era woolaba ng'anya omwana n'engamba embuto ze muŋŋamba si zange 5 wabaawo ensonga z'oba olina okumbuuza nga tutudde awo wansi n'oŋŋamba Mukunja kyadiyase ekizibu ky'olina ekizibu kimu mukwano towabulwa gwe gwabeera mutuufu mu buli nsonga yonna okimanyi nti no mu maaso go oba mu maaso ga mikwano gyo nze mukyamu kyogamba nze tibukabulwa anti gwe okimanyi nti no mu maaso ga mikwano gyo oba ne famire okimanyi nti no nze mukyamu anti kati musawo kiri bwe kiti nkimanyi bulungi teri kiragala tokozesa yadde kiragalalagala n'ekimu ekyo ekintu okyetakamu bwekisi oba otegera bulungi letadyase ebbanga lye namala nawe tokozesa mwenge sisuubira nti osobola kukozesa biragalalagala obeera nnomu singa wali okozesa ebiragalalagala nandilowooza nti kituufu okozesa ebiragalalagala naye oyogera ng'otegera bulungi okitegeera ate woddamu okunkubira ate ombita musiru ndi kati musawo waŋŋamba ekyokuzaala naye ne mbeera nga nange waŋŋamba ebigambo ki olunaku lwe nakugamba nsonyiwa okwebuzaabuza ebbanga eryo lyonna naye kati musawo bintu by'okuzaala ebyo bintu bya kati musawo tukole bwe tuti okkiriza lwakubeera nakyo kiba kizibu ogamba nti okuzaalamu naye nga tetwegadanga ate era bitambulira wamu ekyo ekintu kyoyogedde sikikute ndi kati musawo waŋŋamba ekyokuzaala naye ne mbeera nga nange waŋŋamba ebigambo ki olunaku lwe nakugamba nsonyiwa okwebuzaabuza ebbanga eryo lyonna naye kati musawo bintu by'okuzaala ebyo bintu bya kati musawo tukole bwe tuti okkiriza lwakubeera nakyo kiba kizibu ogamba nti okuzaalamu naye nga tetwegadanga ate era bitambulira wamu ekyo ekintu kyoyogedde sikikute kale tukole bwe tuti musawo kati waayo tusobolesese lwakuba nze mbasaanya okulaba nga mwana ng'oli stressed boy kale tukole bwe tuti musawo kati waayo tusobolesese lwakuba nze mbasaanya okulaba nga mwana ng'oli stressed boy tegeera 5 kuba buli westressinga naye kaakati okutuuka ku viki exclusive musawo tolaba nti ate gwe wanyiize nnyo tolaba nti okimanyi abo baviki balina oyo viki namukubirako nzijukira nga ndi Saudi n'oyogera naye ng'otabuka nnyo nga bwenze yansindikira audio yo yennyini nga bwenze sina magezi ndabika saasoma bye nayogera ne viki exclusive mu inbox ate yamala n'abikusindikira ng'okyalina bweru wali awasemba wali musawo mama baby bye nayogera ne viki mu inbox okakasa yamala n'abikusindikira
teri Viki kyatangamba nota nga tokyogedde akalamu yabinsindikira Adija Kigozi nabinsindikira ebo ndowooza benakwogera nabo nze nali musiru kakati Viki ate Viki nga abadde nga na mukwano gwange kati lwaki yali atuuka ku ekyo nga abadde mukwano gwe Adija Kigozi yanyumiza story yonna bansindikira ne videos akalamu naye sayogera naye yakisindikira nga bwogwali bawa bagyogera kitegeeza nze ndi mukyamu mu bantu wali oyagalako numa erinnya lyange egamba okwekula kirala tadiyasi ombisiza munaku nyingi naye abamawulire bayinza tuyamba kyolowooza mukwa jasi mbuuza nga gwe muganda muntu wange nenkugamba simanyi kati tuwumbewumbe kati Musawo mbulira ssebo ali kati ate nyinza obikugamba nga waliwo ababiwulira kuba kati mbanja nemmanya gwe nteekateeka y'okuzaala obadde okoze otya tulabe kale tuwatanye tutetenkanye tugatte tulabe nze simanyi luli we wajja e Kampala wali mu kafo twali tugendagenda nakola ki lwe wajja e Kampala weya kale wawe tusobola omiitinga maybe muki like ebitali byabeera awo nti ate tudde mu kuyomba ate gundi alwane ne gundi ayombe gundi ayogere kino ne gundi ayogere kubola kye bayita kuwanyisiganya bigambo nkyewala nnyo naddala ate kimpisa bubi nnyo okubeera nga abantu bange ntabuka nabo ttaano nange kimpisa bubi kubanga nze ng'onvuma n'onvuma gwe mazzi nanakuba esimu gwe mazzi ono mazzi n'ogamba babeera nawe bawulira batya naye kaakati Musawo ogamba otya Viki nti n'otuuka n'ogamba Viki nga we nakusindi nti n'amayembe ne gakukozesa ng'ekiro kyenayogedde ku nsolo ya Viki sirina yadde ekintu kyenakwese yadde nekyo nze nayogedde mu mazima towoganya gundi eyo nayogedde tebalina mazima sirina kyenakwese nekyo amazima ga Katonda ntirire n'abaana be twadde tukola nabo e Saudi era kyolaba mu komenti abaana mwebalire abaana be twadde tukola nabo e Saudi basobola kugamba ekituufu okuba tesobola kwogera naye omanyi Saudi bwe mbadde nfaanana ofunyeko ku budde n'okubirako kitaawo nze lwe natuuka eno waka ewamu yennyini kati ayine yaŋŋamba towakuga okitegeera naye kati gwe olaba yadde kyadde kyetaaga obuulira omuntu nga Mukunja wansindikira ebintu nebinkozesa nayogedde ebitali bituufu sirina lugambo olwo teruba lugambo nawe okimanyiiko naye nga amayimbe gakukozesanga ogakasa ebyaddala nakusindikira message ate wandagako akavidiyo nga gakukozesa kulage n'okubikulaga mu screenshot nga nabikuba kati amayembe gwe ng'ogalaba otya ng'oli Kadaama ng'oli Kukyeyo naye ng'amayembe gakukozesa kale ebyoyogera laga nti niweebuzabuza naye ng'ekituufu ng'ogayise n'amayembe nze mbadde tumanyi nti negabeera amayembe kibaki ate nze mbadde mbimanyi ebbanga wabeeranga nange walabako nga neeragu oba wanfunako omuzeeki gwonna okimanyi nti newaliwo n'olunaku lwewaŋŋamba nti Musawo toli mulomu kubanga nteekinze buli kimu kyo nga we nali nga ndi kimugamba sina kyensanzeemu kati ki ekyakozesanga ekituufu mutegeera bulungi nze tajja sivudde mu famire ya ddiini okuba totukanga kwewaffe ne bisimaka ojamulaba anytime agenda kubajja kati ki ekyakukozesanga ekituufu si gwe wenyini nakukubira esimu n'ogamba nti nuye gwe nga sinaba nakugamba ng'oli Kukyeyo ng'ate nze ndi Uganda messages ogenda kale bwe mba nimba messages ogenda ziraba nga gwe kenyini gwe typing wagira kakati tukole bwe tuti Musawo tukole tutya mpaamu ku magezi kale sina magezi gengenda kuwa Tadia sina magezi gengenda kuwa nze bye nayogedde byebyo ate nga bituufu sina mote nalinde ne
bw'onfollowinga bulungi. Kati wafunye solution? Nakugambye nze solution simanyi oba ngenda gifuna oba sigenda gifuna. Kati ekigendererwa kyabadde ki? Viki answaze ensi yonna ngwe nkomewo omukyalo eyo ntandika okulima? Viki talina buzibu ate talina musango. Talina musango era bw'omukyawe naye nga talina musango. Mwagala nnyo Kamala? Saagalangako Kamira, wali ondabyeko mu Kamira? Ate bewakubiranga ng'okyali Kukyeyo baali ba Kamera oba nga si ba Kamera? Baki? Bogamba bewakubiranga simanyi ba Kakalaamu simanyi ba DJ Kigozi. Ate nze nasooka ne njogera nabo mu ne mbagamba nti enkolenja nga ndaba ebiganye. N'abaana nsobola kuwa wano amaloboozi n'oyogera nabo abakyaliyo abagenda amalako kontakiti mu ffeemu. Anti kye mbadde mbuuza nti kati gwe wafunye solution oyambiddwa? Nikugambye ekyo nkizeemu. Omwana wa myaka emeka oyo kati? Ddogo yawezezza emyaka ng'emeka? Togamba mbu tokimanyi? Nze manyi myaka 6.5. Gyekyo. Kansooke nkoleko okuwono katono nkuddire. Tufune solution esembayo tulabe engeri gye tukimala gye tumala ebintu bino mu mirembe. Emboozi yo sirina buzibu na famire yange 5. Okategedde ndowooza kati otandise otegeera wattagali gy'eva. Era kyeki kye nakubuuza nga tutandika waayi Viki? Gambye yamukubidde essimu. Adija akugambye yakubira n'Adija. N'akubira ne Kakalaamu. Yakubira ne Full Figure. N'akubira n'aba Radio Simba. N'akubira n'aba NBS. Wagambye NBS yabakubira sanyuka. Yes, yabakubira. Naye bonna nga kye bambuza nga bankubira nga Mukunja. Naye nga bankubirako ne baŋŋamba Mukunja bwe tuwuliriza ebintu by'omuwala ono nga biringa ebitagatta. Kuba naawe osobola okwebuuza. Omuwala wagambira mbw amayembe we gamukozesanga ng'ali Kadaama, ebiseera ebyo nze nali sinafuna na passport. Kati mazima tugende nga nze sinafuna na passport ate amayembe n'ensooka ngafunira passport. Tolaba nti mba ngaagaliza. Nze tolaba binsesa mwana. Abantu bajja kunsonyiwa n'ebinsesaamu. So kuba naawe osobola okwebuuza. Omuwala wagambira mbw amayembe we gamukozesanga ng'ali Kadaama, ebiseera ebyo nze nali sinafuna na passport. Kati mazima tugende nga nze sinafuna na passport ate amayembe n'ensooka ngafunira passport. Tolaba nti mba ngaagaliza. Nze tolaba binsesa mwana. Abantu bajja kunsonyiwa n'ebinsesaamu. So nze ndowoozaamu Viki ekyokunsuula kyo gezaako yinza owangula tomanya. Era wonaaba ompangudde n'onsuula ng'okwagala. Ebigambo bye mpulira omukyalo ono omukyaka mubadde nga mwogera. Buno buntu naye wali eyalaga ate mubadde temukyayogera. No, anti Viki yamutaddemu nga teyafuna gwalabye enteekateeka ya show ng'oyinza ga Museveni we yayogereranga mu COVID nga bateekateeka bulungi yenna n'atula n'ategeka obukamera. Yenna n'afaayo nnyo kati ate kuba yasose abakyalo bamanyi. Kati ekyo kikulaze omuddeemu agambye nti ne bye nanyumyanga ne Viki we yankubiranga ng'ayogeranga muganda wange. Mukunja kino kola bw'otere ng'akulaga ne bye njogedde nga ndi mukambwemu ne mulaga nti omuwala kino na kino. Yabiweerezanga omuwala era akulaze yabimuweerezanga akyalina mukwano gwange. So teweebuuzanga baani abatuwa obutwa, baani ababa baseggirinya obutwa, abakyaliwo mukwano gwo nga ne mukisenga ayingira okategeera 5. Wowe wayogeranga n'omukyala nga buli kimu kati wayogeranga n'omukyala nga buli kimu. Kitegeeza mu mbeera eyo Viki ye yali yatandika ddolo nga nsekera n'andaga amannyo naye ng'ekimutudde ku mutima kirala nnyo. Hanizi we ntandika oba nga njogera naawe mukazi wo ne wabaawo n'atuuka okwebuuza ku n'oyogera ne mukazi we aye n'oweereza. What is it for the mean? Kitegeeza emikwano nagyo tugyegenderezeemu 5. Era Viki mu kubaano yagamba abadde atuyamba okututeeka okutukola tujjako interview yali atuyamba. Nze ndowoozaamu Viki nga nze kale kino kirowoozo kyange. Viki alaba atya
amaanyi ge yataddewo okulaga obubi bwange okundaga eri ensinga wendi omubi ennyo ndi muwemufu. Lwaki tovaayo naawe ne weetunuzaamu kamera n'oyogera ku ssente ze wanjijjako mbwondeetera pini ya YouTube gye baleetera mu weeks 2 ne tumala emyezi 3 kitundu nga tugirinda up to now tozimpanga. Lwaki tovaayo n'oyogera ssente ze wabba kwasha kama mbw'omulaaningira YouTube ye mbw'omufuula esitambu gwe manager we n'amala n'akubuuka n'adduka. Lwaki tovaayo n'ogamba abantu ssente ze wabba ku ddina akakawala ka ddina tuwa World Media ng'olina n'omukazi ewaka akakazi n'otandika okakola ebyekisiru mu ka studio ke wakola n'omala n'okabbako ssente zaako ne kakukubira nga bakalongoosa kali ku kitanda n'okagamba oligula mmotoka ebulako miliyoni 2 nga kaagala emitwalo 12 gyokka kongere ku ssente ze kaalina kejje mu ddwaliro. Era we wagaana okawa ssente kakazi katunga n'owona tekannawona ne bakaleeta ne kajja mpaka wo ne kasangawo mukazi wo ne kamunnyonnyola kamugamba Viki kino na kino. Omukazi n'amugamba byonna mbimanyi. Omukazi n'akwata ssente zo gwe Viki n'azisasula ddina n'okomawo n'okambuwalira omukazi n'oyagala n'omugobe waka nga wamuzaala namu. Lwaki tobigamba abantu? Byo lwaki teweetunuzaamu ku kamera naawe n'obigamba ensi? Kale nze nzikiriza ndi mu bitaano. Gwe lwaki ebibyo bitereka? Awo Minisita mutuukirivu, Minisita Prefect abeera atya tayira. Okategeera? So nze njagala kugamba nti ku nsi byonna byakugezaako nange ngezaako. Ate nze sigenda alemerako wompangula n'engwanga ekibalo kyo wekiri n'enzikirira ewaffe Mukunja nga nzirayo nga njiyizaako eyo mu kyalo. Ate mu kyalo kaakati era oba ogenze ku nkumbi. Era nze Viki nkukakasa muganda wange sigenda yadde njakkirira mu mutima mulungi e Kampala kasambulwawo ekiddako nga nzikirira mu kyalo nga ntandika okulima. Ani? Omukyala. Gwe owulidde we twogera tulina buzibu ki? Tabwe eriwo. Nnyo nange na buzibu bayizi. Obuzibu obuliwo. Nakugambye. Naba ebintu ebisinga jasi kwogeramu bwogezi ngira bwe mwogedde. Omukazi ayagala kuzaala. Ne pressure y'embaga eno esuse. Kati ate nze nina ensonga zange. Kubanga weebuuze omukazi watuukira ku level ejja mu kamera oyanike kwati kye neewuunya oyanike taatawo gw'ogamba nti taata w'omwana onyanike kyewuunyisa naddala nga mwogera mba temwogera birala n'ekirala kale ye nga wanyanise nti nze ndi mubi kati ye omulungi ennyo omutuukirivu kuba agambye omwana wa myaka si mukaaga kitu omwana akoze emyaka awoko n'emyaka 7 kitegeeza mu mbeera ey'amaze omuwala nga yamaze emyaka ng'etaano ng'ali awo musajja yenna asobola okitegeera lwaki omulala tamutwalayo omulungi okategedde nkategeera naye ebyo byonna tetwagala bigendamu tebyetaagisa olw'ensonga we ntunaatandika oli anoonya kuba mulungi mu kamera nange njije ntandika olaga neewozeeko nnyo tugenda wunzika kati ekituufu mba nnina kukola ki bannange ebizibu bino ffenna bye tuyita nammwe mubiyitamu buli omu abiyitamu kati obuzibu nedda nze ndowoozaamu singa nabadde Viki wabawanga ssente nezibolola olubuto kati wasalawo kuba ng'obireka neŋŋamba kande k'obireke bayinza oddukuduka n'ebyenda kubanga essente ntono bwezi twazaleeta obuzibu okitegeera n'ekirala kulediti gye bandimpadde bwe mba mbadde n'omuntu bw'ati emyaka egiri mu 6+ gisukka namu kyali abeera ku street boy kubanza obudde obusinga va bino bye mundabye nga Mukama yakambikulako alinga ayagala okunzijukira nsikeko antuuzeeko n'abalange naye buli obudde mbadde nga mu mbeera yaginnyonnyodde naga boy yali bubi nnyo okategeera ttaano kakati lwaki bwe mba nga bwe nabeeranga mu mbeera kati naawe embeera gye nalimu wali ogiraba kati niwali oyagala njiggyewa kati abuuziza ekibuuzo wano ku ssimu era omuwulidde n'agamba gw'oli naye nga b'oli nabo b'obeera nabo bali aki kati ali ovalumye nnyo omutima weddingi
bagamba alina vinye sente zituuka okukola kino biki. Let me for the telling of my people the truth. Okuva ku famire yange n'abantu bonna babwoya. Mubeereyo ne mundaba ku TV nga nvimbamu, ne mulengera abantu nga bankubira enduulu nzize ku bivvulu, ne mundaba nninnya ennyonyi ngenze ekkata, bambi ne mulowooza nti Mukunja ali eri yeeyagala bweyagazi yatwerabira. Naye anize ebintu ebimu tuba twetegamuko, ositulemu ku kaprofayiro ko, naye oba tulina. Bo batulaba mu matala, naakulengera ku TV, n'alaba ku TikTok, n'aga omwana wamwe twamulabye egindi. Bo ne bagamba Mukunja ali eri abawuna, si we kiba. Ekyokubiri, kuba era ekibuuzo kye yambuza yaŋŋamba, omwana wa King Shiba asomera atya e Kampala ng'owo asomera mu kyalo? Anize omwana wa King Shiba basindika ofa nga ya mwana wa King Shiba, teyali ya mwana wange. Nali nsobola okukozesa olukujjukujju n'ennyigawo owange. Naye anize buli wobba ebitali bibyo, buli wotuula ku mukisa gw'omulala, tomanya gwe Katonda kyakutegekedde nakyo kisobola okufa. Okategedde? Waliwo ebintu bye balaba King Shiba byatuukako. Bannange nga ssente sinze nzikutte ne nziwa King Shiba, ng'omuntu akuwadde ssente specifically za King Shiba. Nandibadde mmwe nga we mwagala nkole budget we muzaagala, oli yandimpeereza nga we bampadde ez'endorsement ye. Mu kifo z'omuguliramu poloti, nabadde nsobola ozikwata ne mbaweereza ne mbagamba tuzeeriire. Naye wano ku nsi mba ndidde ne nzikuta. Mu maaso ga Katonda nga ntuuse wali, kuba nze yadde nkuwamu obuyaga bwange. Naye era mmanyi nti olunaku lugenda kukya, ssebo nga tutudde wali nga jjajja Godfrey naye atudde wali, akugambe zino baali baziweereza gundi lwaki zadda mu babo. Okategedde? Nze nina okukkiriza era sifuna bujja nga nze King Shiba we ntunulamu guno mwaka wennyini oguddako Mukama bitwala bulungi, agenda bansinga nange obugagga. Kubanga nze mpangisa eno Ganjano Ame. Bw'atuuka ku level Mukama n'amusaasira n'amaliriza okuzimba, kitegeeza aba awonya embeera ya Land Road okeera okujja owaaye aba waakabi. N'ekirala azimbye Kampala, nange sinnazimba. Lwaki nze sinyiiga? Derafo njagala okusaba famire yange ne bakyali bange we twatoba. Kansooke ndi akatono we kaba ke kange. Era ebinene we binajja nga byange mummanyi siri wa mululu na bano bahanizi singa. Ate olaba ndeko oyo. Sibeerawo ng'omuntu wa mubi. Kati kankugambe Viki omukyala yamuwa eno gundi efumba. Gas. Namuweerako emitwalo 3 aziwe Maama Shiba. Viki yasemba Nakakongo. Nga kwezo sente ayagalako emitwalo 15. Maama Shiba atwale 10. Nze ebyensi tebinnemazamu era namugaa ajjako sente otuwe 15. Bwe yagituwa ate nagyo teyagituwa, yatugamba akanjigulemu lumu gaasi. N'agenda n'agula kigaasi ekifu, oba yakijjawa oba kyali eyo wuwe nga yakitereka n'akisiimula n'akituleetera. Nze byonna nasirika busirisi 5. Nze siwogananye ebintu bye, nze ku bantu b'endabye abafa hanizi. Ng'omuntu abadde n'ebizimbe ludda, wabadde n'ente, abadde n'amafaamu, abbye ebyabana, bannange ne bamuziika ne bamuteekayo nga tebamuteereddeeko yadde ente emu. Nze ebintu by'ensi bulaadi 5, nasigala tunula bwe nti Mukama waba ndeetedde nga ngamba neeyanziza Mukama. Mukama waba tampadde nga mugamba kasita omanyi njagala gwe amanyi w'olimpeera. Stress nga. Naye kakati munaye Viki yayagala kulaga eyo mbeera. Kyenjagala obubimu kuwunzika nabyo nga ngamba abantu. Sirina tabbo na families zange. Abantu bonna abali eyo nakano kakulu nnyo hanizi kankagamba abantu. Nze nagula mama wange yafa ndi ddogo. Nengulira mu mikono gya Step Maaza. Nze nsinga okutegeera obulamu omuntu bw'ayitamu nga talaba ku maama we. Yensonga lwaki mpanye ekitonde ekikaze ekitiibwa. Ekyokubiri, mu kukula nga neegomba nnyo olw'okuba saafunanga buli kye nali neetaaga. Natuuka ne mba nga buli kirungi nkyegomba. Nga mu kukula kwange kuno njagala neeyagaleko, neegomba nga abawala abalungi, neegomba nga abaasoma ennyo. Era we nali mu senior 6. We nali mu senior 6. Nze gwala nakwana omuwala nga wa university. Nga neegomba okubaako owakabiye nga nange
ng'olabwa. Omuwala yammalako emirembe nalinnya nenjijaawo ebbanda waliwo kyali wange bamuyita saazi nenteeka obugoye mu kaluumu ke nga njagala omuwala ajja amanye weewange naye nga nze sinaawe mbeera ku Kampala ttaano. Omuwala we yajja yatusanga tulaba TV nga tutaddeko bukedde ey'ekibuto. saazi yalinamu nga yagula TV ye neya flating. Omuwala yasanga tutaddeko tulaba bukedde. Obulango bwa bukedde obumanyi okutta ebiku eddagala ly'osime ly'omulondo omusumbula nsunu. Omuwala yatabuka. What is that? What is that? What are you watching? Omuwala n'ayogera awo oluzungu n'atugaana okuddamu okulaba bukedde. Yatubuuza bukedde bagiraba naye wa DSTV ye alaba ziri TV z'abazungu wano eza wano oba yali alaba eni TV ezo ez'abantu abategeera. Ani ezo olw'obwagazi bungi bwe nalina eri omuwala nga buli kadde making sure eri mu NTV naye ng'eby'NTV sibitegeera ebimu biba na byaluzi nga sibitegeera naye nga mbiraba saagala jje nga si bye tuli okulaba. Ku nkomerero ya byonna nga bukedde mbula kufuna muntu ajja agijjemu olw'okuba muwala olw'obwagazi bwena ali oyo yekka ate era bwe yamala n'andekawo era yamala n'andekawo nga byasaba buli lunaku ayagala byakabi n'agenda n'antamya abantu abo abaasoma abo abawala simanyi mbu nasoma nnyo simanyi ndi wa kitalo nnyo ndi copyright simanyi ndi biki saagala ekyokubiri kyolina wenvaako oyo ng'oyaganye naye nga kale waakiri nze okusomako ebigaanyo olw'embeera y'akasente nze kanfuneyo okwo ku yasomako tutabike ku misaayi omusaayi gusikeko ku budokita nenfuna omuwala oyo nga musawo. Bye tuyiseemu byampisaamu nze bye sijja kunnyonnyola nsi nentoka ne ng'aka mmuleke nabo ne ngamba kati n'abaasoma ennyo nabo sikolayo okyabeetaaga. Nze hanizi ensi egenda lwawo okuntegeera mujja kunvuma nga bwe mwagala naye nze era mujja kukyebuuzanga nnyo mugatuuka akadde mugambe omusajja alekawo atya omusawo omuntu alina profession y'obusawo n'omusanga ng'alina omuntu okitegedde kati ekyo buli omwana amala okyebuuza n'akitegeera nze neekoowa ttaano neevaako. Nze ndaba Shiba oyo ne wakeera ne wabaawo Katonda embeera gy'akoze oba Katonda amutuggyeko biki era oza okunsanga nga mbeera n'omuntu ali oba wabadde ku kkubo oba ali mu mbeera ki njagala kimu kubeera awo mu mirembe gyange saagala muntu njagala mirembe. We natuukira okuleka abantu abo abategeera ennyo era nammwe abanenya mikwano gyange nga Mukunja olabika ng'omusajja ategeera lwaki tofuna omukazi ategeera. Baganda bange mwe mufune abategeera nze mundekera abatategeera bonna abali mu ggwanga benje okuba nabo kubanga abategeera nabo nabagezaako nekigaana batyo era ndoza bye bampisaamu kiki bakola ekimu kikubeetalyerabira. Nze nagambye omukazi we mba nali tuggyemu ku ngoye ffenna najjamu empanika nange nenjijjamu sisobola kudda wano mu kamera wano tuli kwogera na nsi yonna ntandiko discussinga ate yali tagira bw'ati ate yali ebyo mukama bulad newonsanga ngange enjaga enjigyeko bambi tontunuzanga mu kamera n'onjogeza ebitakwatagana kiba kifaananyi kibi nnyo mbeera siwadde kitonde ekikazi kitiibwa. Omukyala olina kyoyinza omugamba? Bye njagala okumugamba dogo waffe omwana ye wali omulabyeko? Omwana nabeeranga naye eri mu ggeto nga baye bamuwa obuyaga awo ekireka awo mbeera gye twali mu ttande teyeegombesa teyeetaaga na muntu kugiddamu. Twabeeranga n'omwana oyo nga tusula ku bbaala ate ku mwala eno emabega nga mwala eno mu maaso bbaala ng'abatamiivu we batamiira beekuba ekiro kyonna n'anywa walagi n'alya ekikomando n'alya entungo n'anywa bwakata n'alyoka ajja n'awummuza omuwumbo naye ng'omwana azuukuka ku makya oluusi nkooye neebase omwana omusanga agwavuddemu naye olwe natunuulira nga babayita mulimu nagabiisimaako omuwumbo agutuddemu n'ogenda ofuluma ng'abayaaye wonna bataddewo empitambi awo mu luggyaawo ttaano ebintu byo buli wembirowoozaamu bali abatamiivu ttaano yensonga lwaki natuuka n'ensala omuliro neŋŋamba kampowe okategeera so omwana nali mwagala nnyo
kati omukazi ng'ate agikozesa nga advantage. Kyolaba wazze mu mawulire ewa Vicky omulaba ye eno ewa Vicky ayisaawo nti kya mwana ne Vicky wali n'asipayisingamu ekirungo bannange yakubyeko omuto yagambye bino biswaza byampuna Mukunja talabirira mwana kwegamba Vicky kyagezaako drivinga tu. Ebirungi ebitonotono byenkoze mu nsi abantu bankyawe bagambe kisajja talabirirana okitegeera. Vicky kyandukira ekyo kiba kinene naye ndukira okugezaako si kibi. Tomanya ndukira era wompangula nzirayo mu kyalo dda. Kale tujja kukoma wano naye ng'omukyala wasimbamu wa decent mubi bya ssente bye wabiviirako ddala zibaddukanya naye nga nawano n'akamalo baweereza ne waabaddeyo wano wankubidde ng'agenza olaba omwana so byonna ogase namuteeraka ne school fees asembyeyo nze musasudde mwawayo fees omulundi gumu kati eriyo abatawanga nayo oko yadde okategedde eriyo abatawanga at least naye nga wakamuwa n'ettaamu eno eyawunzikiddwa n'esembyeyo nze muwadde nze sigenda kujja tubigattagatta sigenda kujja ntandike kwediisika asingako vulugu mungi ali eyo bwe ngamba nti mbireete ntandike obyogerako tugenda yingizaamu abantu bangi bannaalumanya ne basaalumanya nti ye ng'omuntu yatuuka nampaako ku nnamba y'essimu ezeewaabwe nangamba fiizi muteekengako okola bw'oti n'ogira ate ogenda obula agamba tezaatuuka yataddemu muzeeyi waffe muzeeyiwo n'amuteekamu awo n'ebirala waliwo kye tajja disikasinga sigala kujja nondeeta budget ya mwana omwana waabadde ekikulu abadde asoma oba abadde atudde waka essomero omwe abadde asomera liyinza oba terituukanye na mutindo Mukunja gwaliko nti essaawa eno we batunulira erinnya lya Mukunja abaana bange babasuubira banga bali ku Kampala parenti okitegeera nze waliwo newe ngenda oggula akakomando mutunaga Mukunja ali akakomando nengamba omuntu n'adda nsuubira kulyaki abantu buli omu alina waatugulupingira kati nze ntya nnyo okwewanika gye ngenda owanuka ngwe mukama waba atandise okumbikako akasubi nga nsituse ndi kusituka ensi etandise okundaba era aliwo neyaŋŋamba waliwo luli n'agamba Mukunja waasulanga wabi tasoba abayimbi basula muyenga munyonyo buziga sigenda kwewanika tugende tusasula enju ya bukadde busatu tugibeeremu emyezi 3 batugobe ate tugwire okategeera so omwana ne waŋŋamba kati nti omwana bamuleeta nze wano tusulawo abantu aba babiri n'oyo King Shiba tasobola bonyaabonya mwana wange so akwate omwana wange amumpe kibanga ekimuzitoweredde King tusulawo bameka babiri ne babawunsa abaffe ne kopolo basula na bweru wa kikomera nti ensasa ge weegwira nyigako bunyizi nti ku kikomera mpulira kaagira naye muno tusulamu bameka babiri meka so kwata omwana wange gwe mumpe bwekibanga olabe waanannemerera tasobola kunnemerera so bino bye mutulaba nange tukwate empola so n'olw'ebigambo ebyo ffe tetulina nze nkugambye tetulina tabu singa tubadde n'obuzibu kati tusaanatakwata na ssimu tusaana okwogera eby'omunda ennyo kati mu bufunze Vicky olutalo waluluse bubi weerabisizza nnyo ate lutalo lwe bwe baluse ate weerabisizza nnyo boy maybe nze kyenyinza okuyambako mu olwo olutalo kuba kati eyali afeffetta buli kirungi kyenkoze nga tokyanoonya birungi byenkoze onoonya bibi ninayo n'omusajja eyo mukyalo nabba ffeneewe waliwo natematema bifene ebyo byonna n'ebibisi n'embitema n'embisuula wansi ali ewaffe ebukunja bamuyita mwami Kigudde teekamu amafuta mu mmotoka ngenda kuwa ennamba ye ogendeyo naye omukoleko interview waliwo n'omwana eyo gwe twalwana naye eyo ku kyalo nga nkyali muto nakola ensobi nnyingi nga ndi muto bonna njagala bakukonekitingako bonna ogenda obaggyeko interview kiwedde nakyo ekyo okujja wena kyogatta mugondezeemu saagala abonebone ng'anoonya ensobi zange zikyali nnyingi
ebirungi byenkoze weebiri naye n'ensobi nkoze nnyingi kuba siri mutuukirivu ne okitegeera so tobeereeyo n'otandika onnoonya bonna abalina okunjogerako obubi nga nze ndi wano genda eyo ebukunja bajja bakulaga nabo bajjeko interview bwe mmala n'ennemererwa n'engwa nga nzirayo eyo ebukunja ate naakola so byebyo kale tetusobola kusukkawo aba oli awo tujja kukoma wano for now Hanspa Live Mukunja bw'atyo bw'asobola okuba nga alabika so byonna byayogedde ate gwe njagala ombulire biki by'olabyemu era by'owuliddemu ate tutambulire awo olunaku olwaleero. Good day, people in Asia, Africa, Europe, and all over the world. My name is Andrea. Are you in the medical field or you want to know and learn more about maternal, newborn, and child health? Well, look no further. Kubyo'kuloga Associates is proud and pleased to present the international conference taking place right here in Toronto, Canada, under the theme of identifying and addressing the social determinants that are crucial towards improving maternal, newborn, and child health outcomes. During this conference, we're going to be discussing the strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal mortality rates, and increasing the awareness of child development amongst caregivers. This conference will be taking place on the 23rd and 24th of August 2024 at 237 Sackville Street, Toronto, Canada. Now for registration costs. So for international delegates, it will cost you 380 Canadian dollars. For international exhibitors, it will cost you 800 Canadian dollars. And for international students, it will cost you 200 Canadian dollars. You will also be provided hotel accommodation, which will cost you $200 per night. For payment purposes, for e-transfers, and just to know more about what we're offering you, please contact us at 437-299-0107 or 437-216-HH93. You can also email us at kubyo'kuloga@gmail.com. Our website is www.kubyo'kuloga.com. I am looking forward to seeing you there. Goodbye.